Soka twagala bategeeza ensonga zino wammanga okuva lwe wabeerawo ensonga zino bingi ebibadde bigenda maaso ate nga tuwulira amaloboozi ag'enjawulo agavaayo wano na wali. Twagala okwogera ensonga zino wammanga. Namba emu, Anita Among abantu balina omutegeera. Anita Among eyamukola ye Yoweri Kaguta Museveni. Oh, sorry. Kiteeke ntya. Anita Among kitonde bwenkozesa kiri muyinza obutantegeera, nyinza obutategeera mukijjeeko ekyo bannange, nyinza obutategeerekeka bulungi. Oli asala wali naga yakola I'm sorry. Anita Among gwe tumanyi ffe tuveeri ku bakadde be gwe bazaala ne bateekateeka ebukeddi oyo mulala. Naye Anita Among ono gwe tulabyeko emyaka 5 kitonde ekyakolebwa Yoweri Kaguta Museveni n'ekigendererwa. Ekigendererwa ekyo ekitonde bwe kityo bakiyita test tube product. Science ne technology eyajja basobola okukola akawuka mu test tube ne kafuuka ekizibu oba ne bakola bino ne bakola bino. Nga bambaluza nti COVID kali kawuka akakolebwa mu test tube. Nebwe kagira ne kadduka ne kafuuka ekizibu. Anita Among test tube eyamuteeketeeka okumufuula kyali mwami Yoweri Museveni era yabadde agirina bw'ati mu test tube omwo. Obuzibu obuvudde nga Anita Among asusse amampaati ng'ameze ebiwowatiro mu test tube ng'alaba takyajaamu, ng'azimbye empaya akunganyiza omusimbi ng'alabikira ddala naye mulangira nga mu test tube alaba takyajaamu. Naye nga ekyamuleetesa mu Parliament okugjawo Kadaga mukijjukira bulungi ekyamuleetesa nga Kadaga alinamukko ku mbazuulu entonotono yadde naye yali akolera regime, naye nga wabaawo byakalubiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ono najja namuga nti nyina n'omulimu gwe ngenda okukolera. Basisinkanira eyo bakwanaganira mu kizikiza Anita Among nga FDC era basigadde nga bakolera mu kizikiza ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bakwanaganira mu kizikiza babadde bakolera mu kizikiza emirimu gya Parliament. Anita wafuna omusimbi mungi ng'amugamba ye procurement agent o officer agenda okumuleetera aba opposition. Bayite political turncoats. Ire mirengo n'atandika ng'ogitwala Anita Among. Atutte emirenge egiwera ziyite consignment. Consignment esembyeyo ye yakasembayo yansi bambi ne banne. Ire ya muri receiving oli Kyaddondo. Ogwo omulimu Anita abadde agukolera nga agwewaaniramu nga ne baba Kyankwanzi ne baba Ludda wabagamba bannange mujje mulabe kyenkoze amabendeese musituke mukole kino mulikole kiri. Era nga ne mwami Museveni yakkiriza nti Anita amukoledde omulimu ogw'okusensera opposition n'okugiseketera n'okugisaanyaawo. Ogwo Museveni abadde akkiriza. Kati Anita n'alowooza nti omulimu ogwo gwakoze munene nnyo gumuleetera naye okuzimba empire n'akuŋŋanya obugagga obutamanya alina. Era ne kimubeerera expensive mwami Museveni kimubeeredde expensive nnyo kati consignment emu gy'aleeta Anita abadde atwala ayoola mudidi. N'aleetayo omulengo bwe guti ne baba byabufuzi nga basatu bajje mu opposition nga wajja kuyisaawo naye ebibye ebiyitirivu. Museveni atuuse nga naye okuziwaayo nga sikyalina kyakkola nga bw'onooleeta ekiteega ne kikolera emirimu naye baaba naawe nekyokufuukira ekizibu. Kati Anita bw'abadde na Museveni yagula ekiteega naye ng'ekiteega kimufuukidde ekizibu. Kiyite ejjembe, kirya embuzi, kirya ente, kinywa omusaayi guno, kikola buno kino. Kati Anita abadde afuukidde Museveni ekiteega kimuyamba, ekiteega kikolera naye naawe kikumalako emirembe. Kati Museveni abadde takyebaka lwa kiteega kye yaleeta. Kati naafuna omukisa we naga nti owa sipiika katubumugyeko. Anita olw'okuba nga abadde azimbye empaya n'awaganyala
naga nti zinja genda nga Kadaga bamugamba vaamu Kadaga naga vaamu nja kuvuganya n'aniita meetings ezatudde eza family ezatudde mu cabinet waliyo bali religious leader bamugamba vaamu n'agamba nti empire gyenzimbye banga ba MP abasinga badde bamusinza businza gaga bwe tugenda wali mu kamyufu wali abwe tugenda mu kalulu wali akali secret njabbu wangu jabba wangu atenga na bano bagamba nti mukazi ono empire gyazimbye kyangu okutuwangula wali mu kalulu yeryanye eryo n'olwekyo sino si lutalo lwa corruption kubanga singa babadde balwanyisa corruption bali badde Anita Amongo bamugulako dde omusango gw'amabaati nga bwe bagugula kwa Agnes Nanduli ne bamugumusingisa bapasisi Namuganza ne bajja Basekikubo baani bavuddeyo bonna wapi era temwewuunya nga bino byonna bye badde bakola babivuddeko ebyokugenda ku nnyumba zonna nga bazinoonyerezaako batandikira ku Yenna Kasero wano bagenze Ekigo bagenze Mutungo baabo Buyende n'endala nnyingi ndowooza ziri eyo Anita oba abadde n'amakaabe kabannange bannange kakati ebyo ffe tetujja kwewuunya nga Anita tebamugguddeko musango kubanga we bukeeredde olwaleero nga yavuddeyo n'agamba nti yeye ebya sipiika abivuddeko era ye yeebaza Mwami Yoweri Kaguta Museveni omulimu gwamukoledde okumufuula kyali n'ebya investigation agenda complyinga kwatagana nabo bulungi era ye tagenda kuwaganyala n'akamu. Anita yasazeewo ye okufuuka ekkovu akakkane bw'ati mpola manye ekkovu lyoyiyeeko omunnyo liseebengerera mpola kati ekkovu baaliyiyeeko omunnyo. Anita yakkiriza. Kakati olwo teruba lutalo lwa corruption kubanga olutalo lwa corruption Mwami Museveni aba talina buyinza busonyiwa muntu yenna nga bw'agamba nti yasonyiwa Mawanda, bwe yasonyiwa Cissy Namujju, bwe yasonyiwa abo abaali bavunaanyizibwa. Atya omuntu okumusonyiwa omusango gumala kumusinga ne gumukka mu vvi ng'amaze okuwozesebwa n'owa gye bayita prerogative of mercy oba amnesty mu giri political. So obwo buyinza tabulina. Naye nga bwe yakola ba Cissy Namujju ba Mawanda n'abalala ba Yusuf Mutembuli bw'agenda okukola n'Anita Amongo ng'amaze omukkakkanya era agenda nga muwange ekyokulabirako nga bwawe ekyokulabirako kati wabadde Cissy Namujju agenda kuzzaawo Anita Amongo buli wanaabeera ama Anita Amongo jangu obabuulire tewali mubbi sinze nakutaasa wali togenze kati wafuuka mulungi wafuuka muntu mulungi n'amuteekaawo nga bwe yakwata maama Mbabazi netuvyattema ngalo n'agamba nkumaliriza kati n'ekyabakadde n'akiwa omukyala we nga bwe yakwata ba Cissy Namujju bw'agenda okukola ono temusuubirayo nti Mwami Museveni agenda kukangavula Anita Amongo amutwale mu kkooti. Ebyo tebiriiyo kuba kati amumaze okumuzzaayo mu test tube gye yabadde adduse. Mu ka test tube ke mwamwagala wali mwamulabira n'amukontrolinga bw'ati kati ekyo kyakoze. Otherwise tebakulimba nti babadde tebamanyi bugagga bwa Anita Amongo nti asobola okufuna Rolls Royce n'agikola byati n'alba emisolo bw'atyo n'akuŋŋaanya amayumba n'agazimba n'akuŋŋaanya kino n'akola kiri nga Museveni tamanyi. Kituba kulimba intelligence yonna gye balina kyogamba abadde agula ba MP nga takimanyi Museveni nti agula ba opposition nga Museveni takimanyi. Anita abadde abasasula nga takimanyi abadde akimanyi. Naye olwokuba abadde afuuse test tube product egenda okubafuukira ekizibu ne bagamba wano ono akome wano family negamba ono akome wano era ekyo nga kikutwala mu feezi eddako eyogamba nti bateekateeka mu Hozi project era ekyo olaba nti gundi alina amaanyi mangi nnyo kabanda kirigibanda bwe yabadde ku mukolo najja n'alangirira ordinale ne mupi ne mwenare mutayinaamu kifo najja wali sebo n'agaa nti nze wa PLU chairman antumye n'agaa ne president amutumye
era nagamba both gwe speaker ddako amaanyi ago gakulaga project gye bavuga nti abana abakunganyiza obugagga nga Anita Among babatya maaso awo okufuuka bamawale ne balemesa Muhoozi kati nga balina okkiriyalinga buli kimu n'abaabo bennyini bebeereetedde balina obbakiriyalingawo kati n'olw'ensonga eyo tugamba bannayuganda ekisookera ddala eno tugiyise indictment against Yoweri Kaguta Museveni fenga PFF nti eneeyisa ya Anita Among yonna n'obugwenyufu bwonna bwayolesezza bivunaanyizibwa ku mwami Yoweri Kaguta Museveni byonna kubanga ye yamuteekateeka ye yamuleeta nga test tube product n'amuwa assignment eyo gy'abadde akola so mwami Yoweri Museveni tayinza kudduka n'agamba nti ebintu bya Anita Among tebimukwatako yavunaanyizibwa ku nsonga eno ng'eyaleeta Anita Among n'amuwa assignment eyo abadde amupokera n'omusimbi okukola assignment eyo ekyo kimu ekyokubiri kwe kuba nti kyakubiri ekyasoose nakinyonyodde nti Anita Among tebagenda mumukangavvula ekyokubiri nti kati Anita Among bamuziza mu test tube era ne empire ye bagimaliriza kyetugamba kino nti bannayuganda olutalo lwe twolekedde lwe lw'okulaba nti bano tebatuzanyira ku bwongo kuyisaawo Muhoozi project tuyina okulwana okulaba nti succession agenda tugirwanyisa kubanga ffe tulwana kufuna transition era wano olutalo lwe tukulembedde namba emu Katonga ng'oggyeko civil liberties transition okuva mu military rule okuva mu family rule twagala kudda mu bukulembeze obuli mu ssemateeka ng'abantu be balina obuyinza obusalawo eggwanga lyabwe gye lirina okulaga nani alina oddifuga olwo lwe lutalo lwe tuliko ffe wano era tebalutuggyako ekyokubiri era nga kyekwosa ku ekyo kwe kulaba nti paalamenti yaffe tebagiziika na Anita paalamenti tukkiriza ebadde ku ndiri nga ndwadde bagirwaza mwami Museveni yagirwaza era eri ku ndiri naye kati baagala kugiziikira ddala completely eggwewo nga bwe twali ku mulembe gwa Amin nga twali paalamenti kubanga mu mateeka paalamenti yesembayo mu audit system waggulu bino byonna bye mulira ba auditor general zino internal audits ezibeera mu agencies eza government newa zonna ziggwera mu paalamenti paalamenti yesinga okuba waggulu bw'ojja ku nsonga y'oku audit oba okucekinga executive okulaba nti ebaako bwekwata obuyinza nekendeeza ku neeyisa ya president ne banne abali mu executive oba luli mwami Muhoozi yabayita atya ba MP bwe bamuyita Crowns yabayita ba Crowns comedian ye kazanyirizi naye Crown oba ki mu Luganda naye bayita ba Crown nga bamuyise naye nga atero parliament ngekyali mukoka munyeenya naye kakati wevuddeyo akaseera kano ng'omutwe gwayo gwonna guvunze irredeemable ko Anita muvundu bannange so nga Anita agifaananyiza bw'atyo tulina olubimbi lunene olw'okutaasa paalamenti eno eddemu akanigguusa ereme kuziikibwa otherwise bagenda kugiziika osanga executive yonna ne ba directors bano ab'omu bitongole ebyenjawulo nga ne paalamenti ekyasobola kubayita nga baga muli babbi nammwe osanga abali mu magye nga Muhoozi bwe yabaga muli ba Crown osanga abapoliisi nga batukozeeko effujjo nga paalamenti ekyasobola kubayita osange wanga paalamenti ekyasobola kubaako kyekolawo ku bubbi obuli mu executive kubanga balaze nti kati executive yo nyonjo tebba paalamenti yebba
So twegendereza Anita obutaziika parliament yaffe oyo Anita bamuziise yawedde takyayinza kuvaayo gye bamukasuse mu ntaana ya fuuti 6 eyo gye bamutadde takyavaayo naye tugulwane nnyo parliament yaffe ereme kgenda mu ntaana olwo lutalo lw'amaanyi. Ekirala kwe kugaana First Family okusalawo ani alina okuba sipiika. N'olw'ensonga eyo tusaba ba MP bonna abalumirirwa eggwanga lino. Ffe nga PFF tulinayo 2 bokka tebamala kusalawo biriyo, naye aba opposition n'abeNRM abalumirirwa eggwanga lino mwenna tubasaba mugaano both. Kubanga both omulimu ogumuleeseza gwe gwa Anita Amongo. Ekyenjawulo nti Anita Amongo abaddeyo wa masappe nga byakola byeraga wano, naye both ali sophisticated ajja kubikola mu ngeri emu erimu science ayiseewo omunyago gwe gumu ng'ono gwabadde ayisaawo ate n'okusingawo, kubanga abamuleese bamutumye omulimu gwegwo. Bangi beerabidde nti Anita both oyo yo yakulemberamu okuyisawo egirimiti ne Magezi. Abo babiri abo be bakulemberamu Kadaga n'amaliriza nga sipiika. Emboko n'eryoka ennyoka mu Parliament. Abalala beerabidde nti both oyo ye yaleeta ne biru eyakomyawo General Court Martial nga tumaze okuwangula omusango mu Supreme Court nga General Court Martial evuddewo, naye both n'agikomyawo n'agireeta. Y'omu abali ku listi ey'amabaati, skando y'amabaati. Era bw'oba ovunaana Anita Amongo ogw'amabaati, ng'ovunaana Nabbanja ogw'amabaati, ng'ovunaana Kasayija ogw'amabaati, ng'ovunaana ani ogw'amabaati, no both naye avunaanibwa ogw'amabaati. Numwa nnyo, era ffenna nja kuba kibateekako naffe. Tulumwa nnyo okulaba nga amabaati g'Ekalamojja gonna baagateeka ku mutwe gumu ogwa Agnes Nandutu. Naye tiko musalaba gw'abo both n'abalala. Agnes Nandutu situgamba nti kyali kikyamu omuwozesa n'akangavulwa, yeetonda n'okwetonda, naye ne bamusiba ebbanga lye bamusiba emyaka emeka? Emyaka 4. Both bo bakangavulwa ddi ne bannaabwe. So tubasaba ba MP mwenna abaagala eggwanga lyaffe lino okusigala nga okuliza ku luuma olutuufu, abaagala eggwanga lyaffe okudda ku luuma olutuufu, ba MP mwenna musibire koligo omwami oyo both. Mulabanga ekitasoboka tumanyi nga kyawedde dda, naye bwe tuteekawo olutalo tewali kitasoboka. Tusobola okuteekawo embeera nga Mukama ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Welcome to this our weekly media press conference.